kati sala amagezi okozesa obudde bw'olina okole emikwano. Kozesa ekifo ky'okole emikwano. Buli lw'ofuna opportunity ekola mikwano. Twabadde mu kwanjula kwa Saddam Gayira ku Lwomukaaga nga kuliko abanuupu nga kuliko ab'NRM. Twabadde ne mwami Emmanuel Dombo. Era twabadde mu kiboozi awo ng'ekiboozi kikutabula. Aba DP we bali, aba NRM we bali, aba nuupu we bali, aba buli kibiina nga weekiri naye ng'ate yamanyiddwa position ye. Bannayuganda mukule ne mu birowoozo. Ekyasa kye tulimu okyawalagana n'omuntu kubanga wagira kirala nawo wagira kirala. Ekisinga okunuma yayimba ngambu temukola mpalana kubanga gundi awagira kirala nawo wagira kirala. Ate yakulira empalana kubanga abantu bwe baba bavuma tayogera. Ayagala bakuvume paka nga weetuze. Bayimba naye bye bayimba si bye bakola. Ye yalukuba oluyimba. Obululu tebubakola ki? Obululu tebubawula. Naye taata embwaze nga zaawulidde nti oli ku ludda lwe ziboggole ennaku 7. Ate nnyinizo tasobola baga nti musirike. Nnyinizo tamanyizigamba nti mwe baddooga. Bujjingo tujja kumwetaaga. Oba empisa zaabwe baazijjawa. Naye nabo buli babwe buti nga tubanyumyako nti baaliwo nga bavuma. Bazikira mangu, bazikirira ku speed nnene. Kubanga bo bennyini beekyukiragana. Otendekanga embwa ng'omanyi nti zijja kukuluma. Waliwo akafaananyi akatambula ku social media ng'oli aliisa akawologoma akato paka lwe kaamulya. Kasita oyola empologoma ejja kukulya. It's just a matter of time. Kemala okufuna ku maanyi. Olwekyo ono yalunda embwa ezivuma abantu nga beekwese mu byabufuzi bavuma tanyega. Kati naye kaba mutandikeko lunaku lujja kukya lumu nga kye yali ayagaliza abalala naye kimubaddeko. Yali agala beetuge nga naye anoonya kwetuga. Bwe baba baakukedde ne bw'oba olina ssente mmeka owulira nga zikaawa. Nze mbeesobolera kuba nze ne bw'ovuma n'onzijjako ki? Tolina ky'onzijjako. Mukama yansaasira najja mu kibuga nga ndi munaku. Katonda nannyamba nampa emikwano. Abanjagala mukube engalo tulabe. N'akalulu n'engalo n'akalulu abanjagala. Amiina. Kati yansaasira nampa emikwano. Nansaasira sirimu abo abasula enjala. Nansaasira sirimu abo abasula ku kkubo. Nyina w'ensula. Kandi ne bw'onvuma. Kasita nkizuula nti si gw'oli mu kiyungu. Nga ngenda kwerira akamere kange. Nze bw'onvuma nga ngamba Susan nti leero mu katunda yongeramu ne watermelon. Mpaka okutail. Simanyi oba otegere kye ngamba. But the essence is use your position to make friends. Kisobokera ddala. Saddam Gayira yatukuŋŋaanyiza ku Saturday abantu aba different walks of life. Abakatoliki baabaddeyo, Abangerikani nga bwe bali bayitirivu, omukolo gwabadde gw'Abasiraamu, abalokole twabaddeyo. So kola emikwano. Abalabe baleke bajja kwekola bokka. Kigambire ne bandika nkubulira akaama kola emikwano. Abalabe baleke bo bajja kwekola bokka. Ne mu mikwano egyo osunfula. Ofunemu bali be bayita banfanfe. Die hard. Gw'obulira ekikuluma.
mbakakasa mwenna abali ku Soroti TV n'abali ku Soroti FM tewaliyo kizibu sitaani kyalireeta nga Katonda teyateekateeka dda ansa. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Tewaliyo kizibu neki sitaani kyalireeta nga Mukama ansa teyagiteekateeka dda. Wabula ansa noonye kyavaaga nti munoonye muliraba. Matayo 7:8 oba Matayo 7:7. Matthew chapter 7 verse 7 to verse 8. Munoonye muliraba. Kyonoonya tekikwetagisa kulinnya kizungirizi weekiri wano. Topowa. Munoonye muliraba. Ne mu bizibu ebikubaako teweekyawa lwa bizibu. Nze mbadde n'ebizibu bingi. Buli feezi ya bizibu egenda okukkakana bweti nga nfunye emikwano. Buli feezi y'ebizibu egenda okukkakana nga nfunye emikwano. Edde nnyo nafuna omukwano nga nange sipanze Mukama ye yagupanze. Nagenda okuva ewaka nga Ntebe Road baamusibye naye nga saabitegedde. Twali tukyaziza pulezidenti wa South Korea. Abajjukira ebiseera ebyo Ntebe Road yamala ennaku 3 nga musibe. Wena mutambulirako mpozi kiro nnyo n'ennyingiza emmotoka mu kkubo. Enjikoleeza ne neewuunya kubanga teri wadde kajjaamu akamu. Ne bankwata. Bwe bankwata nange nze tewali yali annyimiriza nesiimirira. Nenyimirira. Eyali abakulira n'avaayo nga simusinkanangako. Kyobola basobola kuva mu njiri enkoledde emikwano. Kati bano abaana bo bantwala nga bakuta omuntu alina emputu ani ataawulidde nti olugero olusibe naye nga amazima geni ataawulidde gyali yenze. Kati bagenda okuntuusa mu maaso ga Mukama waabwe Afande Norman Musinga. Nangamba ogenda kubulira njiri Pastor Bujjingo. Ne mbuuza kati n'abo badde bandeese ne banvaako. Afande Norman Musinga mumukubireko mu ngalo. Nze nali simumanyi. Nangamba kwate kubo. Ndowooza ne bakola communication paka Kibuye. Nentuuka bulungi ekibuye. Okuva kolo twafuuka ba mukwano. Kuba nali sina muntu gwe nkola kibi. Ne muba osuubira nti banaatuusa ku president wa South Korea ebizibu. Siriimu. Nga yankola ki. Afande Musinga nkutumiddeko. Yali mu Kampala mu biseera ebyo bakati ali mu Lwenzori region. By the way, leero mazaalibwa ge. Leero mazaalibwa ge. Siri muntu communicating ennyo naye ate enjira n'empita ayita mu status z'abantu bennyina. Kati nabadde empita ayitayo nendaba Namukisa yazaalibwa nga 8 Ogw'omunaana nga si mulala wabula Afande Norman Musinga. Kakati nsaba Katonda amuwangaaze amuwa omukisa kubanga assaamu enjiri ekitiibwa. Teyampisawo lwa kintu kirala kyonna. Era abaana bwe bandeeta mu maaso ge nangamba Musumba Bujjingo ogenda mu njiri genda yitaawo bwoti andagirire kuba teri empitamu bulijjo naye kati baba lyali lyafuuse ezzibu. So nenvuga paka Kibuye ate mumanyi nvuga mpola mpola. Ani awakanamu.
wandabako oba oli ku lugambo nvuga abakimanyi nti nvuga mpola mpola mwanike emikono mwasibye temwagala kulimba naye kembabuulire kasipiidi ako nako mukansaasiranga natambulanga ku bigere nga teri anyimiriza nti nyanguwa kubira mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde natambulanga ku bigere nga teryanga nti wewe overspeeding akati nze bwe banyimirizanga nvuga speed nenzijjukira nga nkyali mutembeeyi nyimirya bulungi era nempakinga bulungi ebbali tewali yanyimirizanga oweesa ekisawo oyanguwa nnyo teryanyega akafufu kakubye teryafaayo kati mundeke bannange ate nze negendereza ngenda mpola mpola akalimi walimba nkalaba simalayo kisaawa kabaako we katuuka ne tusobola okwanguwa okubulira enjiri afande Norman Musinga today is his birthday nsaba Katonda amuwagaza alabe eminaana egyo nga mingi